po jako akawuwo. Bannange mutuyambe batawuni kanso abakulu. Abatuuze abawangalira mu tawuni y'e Luweero batadde akazito ku bakungu abakulira tawuni kanso y'e Luweero olw'obucaafu obufumbekedde mu bifo bye bakoleramu. Ekibuga Luweero kisusse obucaafu. Amazima ga Katonda ekibuga Luweero kisusse obucaafu kubanga emyala gyonna gyaziba, emyala giwunya, enswera zinyooka, ne bw'otambula tawuni y'e Kasana n'ey'e Luweero naye nga buli w'oyita wonna ye wali abantu we bakolera wali obutale. Bano bagamba nti enkwata ya kasasiro embi okuva mu tawuni kanso yeviiridde ku kasasiro okubuna ekibuga kyabwe nga kati olutuuka mu kibuga kino kasasiro yakwaniriza. Ne bwe batuusaako ensonga eyo bakola mu bunafu kati we tusabira kanso egyeyambeko bamemba b'abakiiko. Bagamba nti embeera y'obucaafu esusse we yandikomye nga kiviiriddeko bangi ku bakolera mu kibuga kino emitima okubeewanika. Tuli banyiivu nnyo kuba batuggyako emisolo tusasula empooza ebifo tusasula naye tuli bacaafu nnyo tukuŋŋaanya kasasiro ne tumusa mu buveera naye sitiru n'okumutuyoolera ne bagaana. Abasubuzi bategeezezza nti abakulira tawuni kanso balemeddwa okukola ogwabwe kubanga abasubuzi basasuza empooza buli lunaku. Tuwa emisolo naye emisolo egyo mulinga abagamba tetugiwa naye nga tawuni kanso mulimu kasasiro muyitirivu. Bantu bonna bwe tutukulira wonna wonna batuggyako emisolo naye sitegeera ziragawa, sente ziragawa. Tawuni gyegilaga mutuyambe olina okuvunaanyizibwa bwa tawuni kanso okwo. Bano bategeezezza nti kati bali mu kutya kubanga akadde konna bandifuna endwadde ezeekuusa ku bucaafu olw'akasasiro ono ajjudde buli wamu. Tamu endwadde nga kolera, Ebola byonna byonna bijja kubeera nga bitutuuseeko ate nga tubeera twetaaga nga tuli balamu nga tunoonya ne ssente ezisobola otuyamba. Tunoonya za bulwadde tulina kunoonya zinaatuyamba. Embeera eno ewalirizza omukiise wa pulezidenti mu disitulikiti eno Feibe Namulindwa okukangula ku ddoboozi n'asaba bekikwatako okussa wansi ebibasumbuwa bakwataganire wamu okulaba nga batuusa empeereza ennungi ku bantu abawangalira mu Luweero. Amazima go obucaafu bungi newali eri katale awo ddala awo katale awo wabeera bookera gonja n'ennyama awo batundira ennyama awo nga ku New Lidrins awo obucaafu bungi nnyo era nayogeddeko ne town clerk ne mayor ne mbagamba waba nga balinawo challenges tusooke tuzi addressing tube nga tuyamba abantu kubanga abantu bemulugunya bagamba basasula empooza town council bajjako empooza ne babagamba ebisaaniko babikuŋŋaanye babiteeke mu bukutiya oba mu budeeya so ate town council newesanga nga olumutezze kubijjawo. Wano Feiba asabye abasuubuzi wamu n'abantu ababeera mu kitundu kino okuteeka enkola ya bulungi bwansi ku mwanjo kibasobozese okukolera mu mbeera eyeeyagaza kubanga nabo kibakakatako nga bannaluweero. Naye ate n'abantu nammwe mbakubiriza town council weba tennajja wali gwe wookolera wojja 10 oba woobeera obulwadde tebugenda kulinda town council. Obulwadde nga kolera obulwadde buno buvaako embeera obucaafu tebugenda kulinda town council nga town council tennajja mbakubirira ffe ffennyini tusooke tukole ki twekolemu omulimu. Ye mmeeya atwala ekibuga kino Paulo Mukungu ategeezezza nti bakoze kye balina okukola wabula embeera eno agyesigamiza ku bufunda bwa nsawo yaabwe ng'aba tawuni kanso so nga ate tawuni nnene wasabidde gavumenti ebongere ku bimotoka ebiyoola kasasiro. They cannot now afford to collect garbage effectively from the public. We request the government that it's high time they add us more trucks to assist us to manage the garbage. Especially Luweero Town Council now. It's one of the biggest town councils in Uganda. In fact, it is the #1. Mukungu agamba nti gavumenti eya wakati eyongere erongoseemu ku nkola yaayo era wano wategeereza nti balina ekimotoka kimu ng'endala zonna zaafa. It has a lot of garbage which cannot effectively be managed by one truck. But to get a tractor to assist the truck, then too the condition of the truck itself. Most of our trucks now they are in bad conditions. Mu kiseera kino obubuga bungi okwetooloola eggwanga lyonna busanga akaseera akazibu mu kuyoola kasasiro ng'entabwe eva ku butabeera na bimotoka bimala ebiseera ebisinga. N'omukuma wiki namba emmotoka tejja mujjawo omwerwanako n'omufuna obuveera n'omuteekamu
era ogenda n'overa buyulise nga kasasi atandise okusaasaana. Ndi Barbara Nabukenya ku lwa ABS Television. N'otuuka mu katale ka Mubuulo, emyala egimu girimu ebigumbe ebisubi